Baganda ba Haji Ali bazzeemu okutabukira Hajati Zuula. Bano nno baleese bwino omukambwe. Tumulina so nga ate ebya Pentagon tebinnagwa, Full-Figure avuddeyo n'atabuka. Ago n'amalala mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero, ne kankusabe vidiyo eno osooka ogiwe like, subscribinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Kiriza tubeere nga tugatandika mukwano, tutandikidde wa Hajati Zuula. Munnange Hajati Zuula kaweddemu bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira. Bani abamutabukidde be Baganda ba Haji Ali. Bano nno bavuddeyo ne balyoka baddamu ne basitula buto olutalo. Omu ku Baganda ba Haji Ali avuddeyo n'alyoka agamba nti Hajati Zuula agenda mu banene ng'abagambanga munnange wabaleetedde Baganda ba Haji Ali, so nga ate baba atutte babicupuli. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Hajati Zuula n'onoopanga abantu abatufaanana n'ogenda mu kkolero n'oweesa bannyina ba Haji abafaanana nga ffe. Ffe tetugenda kukyuka. Yeffe b'omanyi tetugenda kukyuka. Ate Haji tugenda kutambulira ku mazima nti Haji teyakwata mwana. Tayinza kukiba nga yakirowooza, yadde okukirowoozaako, yadde okukikola. Ate naawe Hajati Zuula, Mungu akusaasire. Okimanyi munda muli mu mutima gwo bw'otuula n'odda wekka n'osiriikirira. Zuula oli ali munda awo mu mutima gwo akimanyi nti Haji teyakwata mwana. Zuula ali mu mutima gwo akimanyi nti Haji teyakwata mwana. Hajati, nze nsaba kimu, ebintu bino biggwe. Tulinde kkooti, Haji bw'aba yakwata omwana tujja kuguma tutambule n'ekyo kkooti kyeneebeereese era obukakafu obwo. Naye togenda kufuna justice ng'oli ku bulimba mukwano. Togenda kufuna justice ng'oli ku bulimba. Ensonga nno bwezite bwe ziri, era ono muganda wa Haji munnange avuddeyo n'alyoka alabula Hajati Zuula n'amugamba nti munnange tewalowooza nti n'omusango gunaatuuka wano, kati kkiriza kooti yeba essalawo. Weeneesalawo nti n'omuganda waffe munnange yakwata omwana wo, tujja kubeera nga tukkiriza. Kaakati bamusabye abeere nti naate akkakkana alinde kooti kyeneebeera nga ate essalawo. Nze ngamba Hajati nga tonnakola kintu kino kyonna, bintu bino byonna, kuba nze kyenkakasa Hajati, wano awantu we twatuuka oba we tuli naawe wali tosuubirawo. Bingi bizze bikolebwa ng'obiwangula kubanga wali oyina obusobozi obubiwangula. Naye kino olwaleero we tutuuse wano ffenna tetwalowoozaawo nti tulituukawo, ate naawe wennyini kaleeta musango mu kamera tewakirowooza. Hajati oyonoonye obulamu bwa baawo, oyonoonye obulamu bw'abaana, naddala obw'omwana oyo Nisha. Nze ndi muzadde w'abaana bawala, nze abaana abange bawala, era oba omanyi bulungi. Naye omwana Nisha wamwonoonera, enkya Nisha agenda kuba mukyala wa muntu, agenda kuba maama w'abaana. Ddala Nisha agenda kulaga atya abaana be nti maama wange ye yali ono mazima, ate nga Mungu agenda kukuuma kuwa obulamu. Naye erinnya lino olwaleero erifa olitunuddeko otya? Ogenda kubeera otya mu future? Ffe tubala olwaleero ekyaleero, naye obulamu bw'abaana baffe tetububala. Gw'oli wano ogamba mbonoonya justice ya Nisha, naye nze ngamba ate omwana omwonoonedde future ye yonna. So
nze kyangenda okugamba Hajati abantu abamu oyonoonya obulamu bwaffe naddala nze am a victim. Haji waba yakuwasa ng'oli single mother si gwe wekka ali single mother, ensi yonna ensi yafuuka ffenna tuli ba single mothers. Nze ndi single mother era nafumbira omwami wange nga nina abaana 3 beyansanga nabo abakuzizza. Naye okuva ensonga zino bwe zaatandika omwami yanzirukako n'angamba olwaleero mwannyuka ali mu kkomera Hajati amusibisizza naye nga kikyatamukoledde. Kitegeeza mwenna abakazi ba single mother temulina makulu. Omusajja yanzirukako n'atambula n'agenda. So nze mulamu watudde wano wandeetako damage y'amaanyi. Wayonoona obufumbo bwange ondeeseko damage y'amaanyi nazo okumusiba nga talina musango. Bwe bityo webiri kankujjukiza okusubscribinga mukwano ate olayikinga video eno tonnagiwa like mukwano simanyi lwaki. Leka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ku Kanani kati munnange tetukyavaayo. Full figure avuddeyo n'abeera ng'atabuka. Lwaki atabuse? Atabukidde abo ababanja Pentagon ng'agamba nti mwe ababanja Pentagon mwateekako ssente mmeka? Mbuwe bakebera mu bitabo by'abo abasasudde oba abawaayo ssente ez'okuzimba Pentagon nti kwemuli. Kale ekibuuzo nange ne nkikubuuza nti kituufu tubanja Pentagon naye wateekako mmeka? Katukuwa akatambi kano. Pentagon mumu amugamba agizimbe oba mwe mumulagira yeggwa amuvumo wakasonda mmeka mbo batuddize ssente mwe baani Saimo ssente mmeka zo batatika ku Pentagon yabo jingo tuzikuwe fa abagoberezi be nze njja kwekwata ne basoba kibaluma tuzikuwe. Bweyogera ze waka waayo kubita era ebyola ku social media. Bweyogera ze waka waayo tuzikuwe. Government ku bintu byazimba n'ebintu byababbira mu ssente zona tebasaba kuyamba ku bujingo ne bazimba Pentagon eyo. By the way, asumba abantu bakuwale wa moyo siba nyiba amwenge siba bisiba ki akyusiza abavuka bonna. Government esobola kugamba nti katukwateka ku bujingo tuzimbe Pentagon evewe bayi. Government ne babatisa abantu bennyini abe Canaan. What I know bagenda kwezimbira Pentagon. Naye olwokuba nti musumba tajja kuddawo kukola ki kuba si byampaka. Bwe tuvaayo kkiriza tubeere nga tukutwalako ewa Anti Kaduuka ebibya nno si birungi. Jjukira nti omuyimbi Catherine Kusaasira yavaayo n'alyoka asaba buli muntu yenna alina obujulizi nti munnange yabbibwa oba yafferebwa Anti Kaduuka abeere nga ate abuleeta ono abeere nti nno ate akolebwako ng'amateeka we galagira. Kaakati munnange Anti Kaduuka olunaku olwaleero avuddeyo n'akaaba amaziga ku live n'alyoka agamba nti ye tabbangako muntu n'omu. Katubikuwe tukyasawo y'obumonde kiri ku mitwalo 10 mazima zizi n'emitwalo 2 gembaze kubanga wemba ntandika n'asawo mufune we muwandiika nga sina muntu gwe nali nzibye bye bino bye mutwalira ku poliisi nembalira abasirikale ne babeewuunya. Munkolako ebintu bingi munwanyisizza mwandiisa ssente za Museveni simumanyi simulabanga ne munkoye Saidi nembalema era nakati muli bantu mwebamu muntuulako. Bwe tweyongerayo mukwano gwange omulungi jjukira nti amawulire gano twagakuwadde ag'omukyala munange yazadde abaana bawerera ddala 5 era abaana beebo be tuli mu kuba nti nate tukulaga n'omukyala yoyo munnange ng'asitudde abaana bano. Kaakati nno munnange bali mu kumusondera ssente eziwerera ddala obukadde 26 zimuyambeko ate okuba nti naalabirira abaana bano abaana 5 be yavuddeyo munnange n'azaala naye ng'embeera si nnungi nnyo si mu byabulamu naye embeera ey'ewaka kuliisa baana kukola biki. Kale munnange kati bali mu kumusondera ssente. Bw'oba osobodde osobola okuba nti n'ofuna ku nnamba ezo eziteereddwawo awo n'osobola okuba nti naate oyamba nakazadde w'eggwanga. Katukuwa akatambi bannayuganda bannange n'abantu mwenna abandaba eyo bambi mbadde nsaba ku buyambi kuba bbiru y'eddwaliro tetusobola adde okugezaako akati n'ennyo gisasula n'okubalabirira abaana
nabo era sisobola kubalabirira bambi mbadde nsaba ku buyambi nsaba munkwatizeeko mwenna abatulaba. Mukyalo ono mukyala Mariam era ng'ono ssezaala we taata w'omwami azaalira omwami yazaala omulenzi taata w'abaana bano. Ono muganda wa mwami abamulamu woono ate ono ssenga. Naye ffenna ensonga etukuŋŋaanyizza ku lwa Katonda n'omubaka we nga tugamba nti tunoonya $3 singa tufuna abantu 300 nga buli muntu atuwaddeyo $10,000 tuba tusobola okulaba nga biiru tugikiryalinga biidhinillah omukyalo ono n'asobola okudda ewaka. Tuyambeko mu mbeera yonna gye tusobola okuyambako. Abaana 5 bamukuseba ebbiiru nga bakoze ekisoboka n'okulaba nga bakendeeza n'okwerekereza buli kamu ezigenda $260,000 naye tetunnamanya tusuubira nti ziyinza okusingawoko mu kaseera bano abasiibulira nga tugamba nti singa tufuna $3 abantu bano basobola okuva mu ddwaliro ne baddayo ewaka nabo ne babeera n'abaana baabwe. Abaana bano insha Allah tomanya osanga munaabeeramu ate omuntu agenda okuba ow'omugaso era n'abanga ajja kuyambako ensi eno. So tubagamba yenna alina kyasobodde, oba osobodde 10, oba osobodde 2, oba osobodde 3,000 zituwe biidhinillahi taala oba mutwalo. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wole kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.